kati Babirye yankola ekintu kye baali tebankolangako. So budde buziba nzirayo ewaka mba neebase ku makya twaddayo ewaka ne bakaleeti ng'amasanyu ganzita nfunye awards abantu bandaze ku TV abantu abalala bankubira amasimu abali mu byalo eyo nti tukulabye ku TV naleka ekyalo mbabulidde gayaza kubanga babiraganga ku UBC WBS ne mbagamba bannange mugenda ne banga tukulabye mwana wa mama tukulabye ng'olina akazinda byalo live ba obbi ne ba ojja abamu baali bambulako dda abakukyawa ng'olwo bagamba nali nsaaga oyo ali loko mwana gwe nasanyuka nnyo Katonda akyusa obulamu. Judith ankubira ku makya neebase wano kapiro esimu yange eri awo ekuba nziraba halo wangamba mukama yeebazibwe nze Judith Babirye konze nentuula ku buli nemugamba maama mpulira nangamba olirida konze ndi waka awamayewa nemugamba wano Makerere kavule wensula nangamba ona transport ojje mu kibuga konze maama nsobola wa nangamba Grand Imperial wali otuuseewo olaba bwanyingiza hoteli addamu okungabula kuliko bangabudde jjo bannange namusanga omukyala nga yenna amasamasa bw'ati. Ani amasamasa? Judith Babirye mumanyi bwafaana wasooka omulaba ng'enviiri zonna mpanvu weziti enjala yali ayambadde bulungi nnyo maneja akawoowo tagwa mooli akawada akasige kalepusi yenna ngamba nemutunuulira bwenti abamuvuga nga bali awo maneja we Gordon yaliwo nangamba tuulaawo omukyala nangamba mwana gwoliko ekintu nengamba kintu ki ekyo ate nzindaba yaliko ekintu nangamba bulijjo njagala nnyo okubeera naawe era twasazeewo ne maneja ogenda kubeeranga nange nankutula omugongo nasanyuka byansusso omukyala nangabula nangamba era maneja wange bulwana kubiranga nti tugende oyanguwanga biki njagala weeyise bulungi nambuulirira awo nanga tokola kino tokola ki twagala tutambule nga babiri era we nabanga oluusi sigenze nja kusindikanga ningamba we bakuyise nti nga tosobodde nti onsindikewo nze mu mafuta ago nemmanya nti Katonda mmanyi nemmanya nti Katonda mmanyi nasanyuka nnyo. Judith Babirye mukama amumpere omukisa waliwo byensabirira nga Katonda akimanyi mbyagala naye bwe kiba kisoboka abiweye oluvannyuma nange anajja nampa kubeera bwe yamuwa ssente yampa bwe yamuwa erinnya nange yanyanjula oyo omukyala yantwala mu State House oyo omukyala yanyanjula yimba naawe bamuyita noyimbira baddoni nga bamuyita ku fellowships za State House oyo omukyala ng'atutwala oyo omukyala yabeeranga mu bakwagalana bano gurupu ng'abayimbira emikolo gyabwe gyonna abaana ba birthdays nga ntwala ate ne bwe yavaawo era nze basigadde bampita nengendayo yimba Busulwa nkwegayiridde tompakanya omukyala oyo yankola bulungi nnyo ne olwaleero kakati Babirye twatambula nnyo naye ne tubeera ffenna paka kuyingira mu campaign twali ffenna kulayira tubadde ffenna ne pate twagikolera twabagabulira wali kitante tubadde ffenna paka mikolo gyonna n'ebibaddewo byonna ne leero tuli ffenna oyo yafuuka maama wange ate omuzadde tasobya nze tasobya gyendi omuzadde tasobya okitege ye maama wange w'e Kampala okugulirawo ekkuba okuyingira mu bagagga bano okubayitamu okubayingira n'okubamanya yali Babirye ebbanga lyona ate katuwuliriza nejjabadde ng'era akuweereza mesenaga gundi yaŋŋambye akwetaaga munoonyeeko enamba y'essimu yino n'ogenda ofuna ebyakabi fe abantu batwagadde bakyala b'abakulu abannabyabufuzi abantu ninga Babirye bamukubira oluusi ng'ali bize naga nedda Dangelo kyogenda okukola ogenda gende wano nina embaga nze zenyimbyeko nga tebampita naye ate nensasulwa nga tebampise Babirye nga basa omuyita ne bamuwa essente tugeze namugamba ne bamuwa $1,500,000 n'agamba Dangelo nina embaga 6 ku luno naye ndaba nyinza okulwawo zikwasaganya kyogenda okunkolera ogenda kungendere munyonyo ogira obabeesa nga bwe naba maliriza wano bwakubira nti amaze gaba
ajje munyonyo nagamba agenda ku Fairway Hotel awuje wabisa ne maliza ngo lunaku nyimbye ku mbaga 3 najja kuwa kakadde nga tebampise ne ate ne mbasanyusizaayo ne bamaliriza nga bagambye nti omwana ono nga abantu balooza bakuyisa n'okuyita ne munenga tonnajja mu biro ebyo byakuyitibwa naye ye n'akuyita Babirye ye n'akweyitira n'agamba genda n'akuwase ye n'akwesasulira ezimu n'amaliriza nga teyazze nakujja n'agamba mwana wange bangambye wakikoze bulungi nnyo they are satisfied sente manager agenda ziku ne bazimpa zonna nga si milioni 5 ne baziku omwana yayimbye ku mukolo gonzi saasobodde genda mwana muwe sente ze Babirye oyo era bwatukoze ebbanga lyonna omukyalo oyo simanyi naye Katonda ateekwa okuba atayina byagenda omukolera ebingi kubanga ffe ng'abaana be yakuza atukoze bulungi ate n'atuleka nga still tukyasitukira ddala era afaayo nnyo okulaba nti nze invitation zonna wona gye ntambudde Babirye abadde kubanga ebintu by'obulokole bino biri mu trust omuntu tamala gakwesiga ayagala nnyo okumanya osabirawa obeera nani kati buli we bawulira nti obeera ne Babirye buli luggi lweggula enzigi nga munana zeggula omulundi gumu buli we bawulira nti nno oyo mwana mutabani wa Babirye buli omu aba ayagala obeere kumpi naye Maama yalalabye ku Babirye maaso ku maaso namwe musitulira emirundi n'emirundi mpitirivu kubanga yamuyitanga ebyemikolo gye twabeeranga ne bu birthday party bwaffe mu ndoomo eya Honorable Judith Babirye yange yaningera abazadde baffe bano nga bajja ne babaawo ne tubeeramu ne bu get together bwaffe otegera era Judith namusitula ne mutwala ne mu kyalo ate bwe yatuuka mu kyalo yali pate abantu bakuŋŋaana nga balaba Babirye ngamba mwetegeeza ne batunulako ku bigere abatunya ku njala yono ddala ne badduka abantu baleeta enkoko ne baleeta amatooke nga bambi talina gyabitwala nenfuneera teri yampa bwe natwala Judith Babirye ku kyalo teri muntu yampa nkoko teri muntu yampa ttooke ne byonna babiwaye ne ate ne maliza nga ndya because byali bingi tubadde nga n'omukyalo oyo ng'abantu bamufuwa ssente Judith musobola okugenda ku stage ku mukolo abo ne bamufuwa ssente ne mubala ssente n'owulira obusungu ng'okooye n'abagamba abaana bange mugende mwekoleko ne muzitwala Wange baana bange mugende mwekoleko kwegamba ng'akwagaza obuweereza ng'akulaga nti lwana nnyo weereza nnyo Mukama ofuuke kino kyova olaba nti tubadde tulina okubeera hambo kubanga tosobola kuba munene wali Judith ng'olina kubeera hambo kubanga olaba okyalina olugendo lunene okitegeera so n'atukola bulungi bwetyo bwe tutambudde paka olwaleero tusajja kudde naffe ne tutandika kati nange already I'm a separate entity nti nina obuweereza obwange n'abavubuka era nange kati bennyimiririddewo era nange benfuba ennyo nkolera ebyo Honorable bye yankolera mba introducinga genda eno kubanga nabiraba babinkolera nange nembeera w'amaanyi nenninnya ne ku nnyonyi ne bwakuyita odduka misinde kate bwampita oyinza okundaba wano ate oyinza kundaba kyebonere ekyo kyebonere eyiye tebeera mystic call nti ate simala ndi ku TV ate yanneetaaga era wenzire bagamba gayi adde ku TV n'akwata essimu maama abaakubye Judith oyo atwagala nnyo yakulinyisa ku nnyonyi anyinyisa ennyonyi munenze ntambuddeko Dangelo mbaddeko mu Europe Dangelo mbaddeko e Dubai nga ngenze kuwumula bumuzi ani akutwala mami kati mami wuliriza mami yangatta ku muvubuka bamuyita Hanson bali luno Hanson bali luno yali abeera naffe Hanson bali luno ate ye yantwala e Dubai nempumulako nampumuzaako nga tukoze emirimu nanga naye nedda Dangelo genda owummuleko Hanson oyo blood wange nnyo oyo blood wange oyo yanteekamu ssente ze yampa holiday 2 nga nkubira nampa oyinga n'abantu tebakimanyi nangamba Dangelo yampa holiday e Dubai nansuza abantu bamanye Dubai waliyo ebifo nga abaddugavu tebagendayo eri mu Marina nali mu Marina kwata wano baba nali mu Marina Marina yaki namba
Hanson yansuza week number nga yasalimba Dangelo nga banvuga mu Rolls Royce yesu ne bantwala eyo musanyu ne bantwala simanya Burj Khalifa Dangelo mukama njagadde ne bantwala eyo simanya Sharija Manyize njagala nya amamotoka bantwala eyo ne nambula amamotoka nengenda wa ekyo Hanson yakingo ne Hanson mumanya lwa Judith Babirye namusanga mutabani ewa Babirye era nga mutabani namba emu nganze namba 2 kati bwafuna mu ku sente kwanga yenge yali nga West Sweden bwafuna mu ku sente bwe yajje eno ngera bwe nkuge Brian White nze yampita mangu nanga Hanson jangu Hanson wange bannange kati mwe mwali muzirya nganze ngwamu ngwe yandwambuza yankolera amasuti nankolera shoppings nankolera ebintu bingi era mpereze kuba yali amanyi ministry yaffe nga ngeje bintu bwebiri so yafuna mu yampushinga Hanson era Hanson mwebaza nnyo bambi mukama amukolere kwa ayina ebiroto naye ng'omusajja mukama amukolere abeeko byamukolera kubanga bwe yafuna sente yanzijukira era yajja nantwala holiday yamtwala ne gundi si 2 nsonyiwa Hanson si holiday 2 holiday 3 ze yakampa yampa holiday nengenda nkola media tour Dar es Salaam Tanzania mo Clouds TV radio nengenda ku East African TV wiki number nengende ne management yange fenna yatuteka ate buli wanteka mu sente yanteka ne management yange yatutwala yanteka ku holiday Tanzania ya Dar es Salaam yasoka abantu 8 Hanson bali luno nasaswa sente zonna natuwa neza shopping ne tugenda ne tudda nantwale Dubai era nanzizayo Dar es Salaam Hanson so bambi abantu nze banjagadde si yeyeka abantu bankoledde ebintu bingi nnyo nze kyendi olwaleero kezibe ngatto ze nyambadde tekuliko sente yange sente y'abantu naye nga abantu bano biggest percentage bamanya lwa Babirye ya introducing era nansemba ne babeera mikwano gyange ne banjagala ngo Hanson y'omukubo n'abalala bonna yes manyi kiba kirungi nnyo n'osiima abantu omanye abantu tebaagala kwogera mazima anti kati abantu bakompitingira space soko tubule ku session session yamwe ne Babirye olimba le mwayimba wawulira otya wakera sawa mmeka olwo bagambye ogenda yima ne Babirye twayina embaga yali munyonyo honorable nangamba Dangelo ngenda kukeeri wagendo babesebese bankubira endongo nga bwenzija nentuukayo nemba kubo muziki mwaka guno biki ne mba nkyayimba nti nagguka nga pressure temuliko bwe twakolanga okusobola okuma amasimu ago oliwa bwe tumalo performinga bamugamba mutabani wono biche yali atuwadde omukolo gaye yali manager w'ekivulu nasanyuka nnyo nampaana nnyo Babirye nanga ne mwana wange ate kati otuukidde ddala ku mutindo nti njagala owandiikeyo oluyimba tuyimbeko babiri ate olwo lwansuza bubi kwe kuwandika oluyimba olwo nti waliwo ensonga ti lwaki Mukama tusukulumiza ku balala waliwo ensonga oluyimba olwo naluwandika nendukola demo ne Padman nendumutwalira mami n'agamba luno lwennyini lwenjagala ne tugenda mu studio wa Padman nga sikikiriza nga ndowooza baana ekyusa na recording oluyimba omukazi yatuwa obudde oluyimba ne lufuluma ne tukola ne video twagikolera ku Buganda Road awo mu Craft Center awo nebeera unique nnyo ebiseera ebyo nga nnungi nnyo njagala okwebaza nnyo Judith Babirye yampa obudde bwe bambi yambeererawo nanjagala ng'omuntu obuweereza bwange nabusitula nnyo Mukama yamukozesa nnyo okunnyamba oluyimba olwo ne tutwala wala ne luntambuza nga buli muntu yenna oluluwulira asanyukirawo lwampa mileage nnene era ne lunzimba okufuuka kino kyendi mwebaza oluyimba olwo lwankolera nnyo yesebo makya kikigoza otambulamu abasumba ab'enjawulo abakusiimye abanene bobadde tosuubira olw'ennyimba zo buli kyaki nze njibaddemu kakati ekyaki bwebaayo nga sigibangamukko waliwo ekikyamu nenze buli kanisa njibaddemu
Nyimiza ku naku lwali wasoko sinkana omusumba Kayanja. Omusumba Kayanja naye yankola ekyajabu era musumba. Kwegamba nawulira nga abaweereza ate bagwana beddeko. Omuntu osobola mutta, osobola okukola ekintu n'azirika. Essanyu. Nali ndi awo olunaku lumu omukyala ankubira. Omukyala oyo yali walabidde erinnya lye nga yali personal secretary. Yali PA wa Madam Jessica. Jessica Kayanja. Ankubira essimu aŋŋamba ono Dangelo Busulwa nti essimu yo namba yo nagijje ku Juli Muteesaasira. Habisere bantu betwabeeranga nabo nga tulina laavu ya kimemmette. Juli Jackson Nyonjo Honorable Pastor Bugembe nga tuli awo tutti. Nagijje ku Juli te tuina omukolo gwa Galo Power. Mami akwetaaga. Naye bwe natuuka waali ngenda kukubira konze ate omukubire onkole kinze nzikiriza ti ayagala kwogerako nawe nti nze dai nenetegeka essimu nenjiteekaawo mba ndi awo ng'essimu ezzeemu okuba nga Madamu Jessica yagiriko nenyimirira bulungi nnyo nenjikwata saagala network nti ate tawulira wafuna awali network obulungi nenyimirira nemuli kwa ebiseera ebyo ng'essimu ebuza oyo ate sikuwulirawo kibi nenjikwata. Gwali mwaka gwa 2013 Galo Power. Omukyala naŋŋamba oyagala ssente mmeka? Nanga ne kati mami inze ne bwe mba temumpa ŋŋenda kujja nti ffe tugaba oyagala ssente mmeka kubanga ate n'ekirala tulina code of wear gye twagala olina okujja nga oyambadde ekintu kye twagala si kumala gajja mukolo gwe tulina theme konze theme yeetya angamba tulina okutwagala omuntu oyambale bwoti ne bwoti moti kwolwo twayambalanga bayindi kipunjabu we nasooka n'okumanya ekintu gye bayita sima punjabu nenzija neŋŋamba mami kansooke nkibuuze bakitunda ssente mmeka ti tetugala kugulya lugoye ffe twagala ssente package yo olisa ssente mmeka neŋŋamba amunindeko nenkubira mami manager wange oyo yali manager waffe Gordon n'akikwasaganya nzijukira bansasula miliyoni ya ssente neŋŋamba ekiki neŋŋenda mu owino gye nanoonya punjabu bwe noonya punjabu nenjifuna oba 7,000 y'abayindi nenga kinene nenkifunzafunzamu awo naye neŋŋamba kaŋŋende. Omukolo bwe gutuuka nzijukira naliyo ne Irene Namubiru ne Julie Muteesaasira ne Exodus. So bayimbi bano baali bamanyifu nnyo okunsinga. Mukama nankolera ekyamagero ne bayimba ne babawa ne bayimba space nesigalawo nene nga ya Dangelo Busulwa. So banyimbisa leeti byalina live ku TV banyimbisa awo nga bagenda kugulawo dance nga maze kola ebintu byonna maze speech ne bandeeta n'ennyimba oluyimba lwe omwaka guno omwaka guno bwoba omanyifu abakulira mu kyalo twegendereza nnyo nali obanga atidde naye nga ate oyagala kubeera perfect nakikuba musumba n'ava mu bantu musumba Kayanja ne mami ng'oluyimba luwedde bwenti ne bajja ku katuuti ne bagamba musumba Kayanja najja ku katuuti n'agamba mwana wange komawo n'asooka mpa ku ssente bwali bupya nga bupya n'ensooka mbukwata omanyi wa ssente empya oluusi ozifunya n'ogoba ozoonoona nembuteeka nembukuba mu kipunjabu wano kati bwampa ssente yalinga agambye abantu bali nti bajje bampe ssente olwo layini z'abantu ne bajja ne bampa ssente ne bonoona fashion yange bampakira ssente ekintu ne kigira kiti nenfuuka nga ddiikuula owuliriza musumba n'agamba nziremu oluyimba olwo abantu bonna tebaddayo babeere awo bazine n'akwata madaamu we nenziramu omwaka guno nga ndi kampi bwe nti abantu ne banzisa ssente bwentyo bwe nfuna connection ne musumba Kayanja okiwulira bwe tuvaawo
Bandi awo omuvubuka nga nkubira essimu ng'agamba muzeeyi ali wano, muzeeyi Kayanja abadde agakwebaza ku ssimu. Nempuliriza bwe banneebaza. Ne banneebaza. Muzeeyi n'agamba nti tugenda kuddamu tukuyite, tulina omukolo gwe tugenda okukola. Ko nze taata nja kujja, nasanyuka nnyo. Mba ndi awo nga bampise balina omukolo gwe bayita abasumba bonna abava mu Miracle Center bajja ne bakuŋŋaana buli mwaka. Homecoming. Mba ndi awo nga bampise mu homecoming. Olaba ekikolwa ekyo musumba kye yakola. Ayisa abasumba bonna abagwa mu Miracle Community abaava awo bonna mu homecoming. Olwo abatadde awo ampisa ngamba bayimbire. Okuba omwaka guno. Bakubuuza oyagala mmeka? Nyimba nze nga bwompa omwaka guno oba mmaze. Nyimba oluyimba omwaka guno olwo nnyongerako ne abadde Katonda lwe nayimba ne Hanson bali luno. Gujja baggira. Ngenda okuvaawo nga namala essaawa nga 2 nga ndi mu line musumba ku musumba nga buli omu atwala ennamba yange y'essimu. Okuva olwo bwe bwa bize Dangelo kwembeera nti amakanisa ago gonna gampita, buli kanisa empita emirundi nga 10 omwaka, Masindi, Gulu, Wawa, nembeera bize nenga nakijja wa musumba Kayanja abasumba bonna yabagamba oyo mwana wange. Nenfuna okuganja ate nanziramu omulundi ogwokubiri. Ate kino kye yakola toli musonyiwa kigwana yeddeko musumba Kayanja kyansukkako. Ayai yakola ki? Yankubira essimu ne bampita ku birthday ye mwaka yali omwaka ogwo 2013. Yalina birthday ne bagitegeka. Tebatera nnyo gitegeka kubeera y'amaanyi. Ne kuno bagitegeka ne bagitegeka ennamboole. Yeyoke yakabeerawo n'agikola mu kisaawe ennamboole. N'ayita omuyimbi gwe bayita Don McCracken. Nerinnya lyali nsumbuwa okwogera ne nalikwata kuba namanya ngenda kusisinkana omuyimbi ono. McCracken Don. Sajja ayimba ennyimba z'okusinza mu America. Omusajja oyo bwajja bampita nga ne bayita n'abayimbi abalala bangi. Ne nange ne bampita nnyimbe oyo omwaka guno. Kuba yali birthday yayingira mu mwaka omupya muyimbire omwaka guno. Nange najja nensanga ennamboole ku side y'abayimbi nga waliwo obuyimbi obutebe butono nenyimirira side nga wali mba nyimiridde ng'omusajja oyo ayimba ekintu kikutte nnyo. Ngenda okulaba mwoyo wa Mukama ali smart. Ngenda okulaba musumba Kayanja ng'akyusa atundde bw'ati emabega nga mpita bw'ati nenga abantu bonna tebalaba bali ku Don Maka nga mpita bw'ati bwampita bw'ati nensonga ku musumba Bugembe yali wano nagamba nensonga ku Exodus nagamba gwe ngamba ayitanze nentandika okuva mu bayimbi bwe mpita muko nga waliwo abasajja abasirikale bo tebaalaba kye yakola. Kati nsembera bwenti ne banjola katolo bye afokasa azze ku muyimbi ekintu kikuba jikuya loud sound banjola bantu ali ya mu banga agenda okudda bwati amaaso ndoza alaba nga situka nga bantwala nabagamba mu bagambe banze muyise ne bankoma bali tebantegeera ne baza Katonda nawona musumba nangamba yimirira ndo tova anad agenda kumalanga bwatuna bati kusa njagala bwamala bwati mu mafuta ago oboyingirirawo musumba weddeko ne mubuuza nti ono nga bwa nali manyi kwa waliwo abayimbi abanene Bugembe yaliwo Exodus yaliwo webisere byo igwe nga manyi nti ene ngamba oluyimba lo terutuulawo sambadde bulungi nangamba yimirira era ebifaananyi gye biri waka. Don McCracken ava bwati abantu bakuba endulu bweti omwana n'asuulamu omwaka guno nankwasa omusajja microphone gye yali akutte nengikwata nzijukira amafuta ga Katonda awo nenkwata microphone nenewunzika ku stage nti nentandika okuyimba oluyimba omwaka guno abantu ate ne bawagana nnyo ne Don McCracken yali akka obudala bwati age nagamba yiye atono kiki omuvubuka ono nga wamaanyi nnyo nekisukka naye nekimwewunyisa era nayimba oluyimba olwomwaka guno Don McCracken teyakka budala yakomawo ku stage afune ku gundi eyo najja
ne Musumba Kayanja anajja ku katuuti era bwe mmaliza oluyimba olwo lwe nayimba lukka nga nange binsobedde kwegalwa gwako nga sitegedde nga ndana lumpi nnyo kwegamba manyi gali manyi nnyo ekintu kyali kiyitirivu. Musumba n'akwata mu mafuta ago n'akwata microphone n'atandika okusabira abantu n'atandika okwogera n'abantu omukolo ne guggwa. Abala tebayimba. Omukolo ne guggwa. Abalala basasula ne baddeeka. Yesebo omukolo ne guggwa. Natya era nafuna obuzibu bw'amaanyi entalo nze Dangelo obulamu bwange obw'entalo mu ministry mawulire biki ebigambo byatandika kunako olwo buli muntu yenaga ne bagamba yali ku galo power era ne bayina engeri Dangelo ono gye bamusussaamu ate wano era Dangelo kati awo the rest is history. Awo ebintu ne bibeerawo ngere ebintu ebibaddewo entale zibadde kumirako community ne zitubaako ne tubeerawo kwanga ffe ebintu bimbi tuta ffe tuli baweereza abagala. Omusumba akyali mukwano gwo nnyo wano ku simu we tubeera mukwano gwange waliwo mitinze Kayanja Kakande. Musumba Kakande simusinkanangako munaye. Musumba Kakande tanjagala kirabika. Ani omulala omusumba omunene gwe wali oyimbiddeko omulala? Abalala bonna. Abalala bonna basinkanye. Abamu basinkanye ku mikolo minene egitali church events, mbaga z'abaana babwe, birthdays ezimu emikolo gy'abantu bwe. Enkolagana yo ne Pastor Bugembe. Erietya. Pastor Bugembe muzadde wange, mukwano gwange, chali wange, customer wange. Enkolagana yo ne bayimbi banna aba gospel. Neyimiridde etya. Tutandike ne Wisdom Kaye. Wisdom Kaye president wange, muyimbi munnange, chali wange nnyo, ate customer wange era naye. Oyo babu mikwano gyange nnyo, omanyi ffe mu kyalo gye twava. Nze nakubwa kibooko abantu b'oku kyalo bonna. Anti nga obeera n'eddalu nga buli omu akuvunaanyizibwako. Era ffe nga bwe mba mpita ayiteeyo n'ensanga abajjudde nkyama bukyami n'endya. Kubanga ffe ekyo bwe twakula buli wamu wa taata gundi wammwe. Kati ffe amaala ago twagajjayo mu kyalo ne tugaleeta n'eno nze ne bwe mbeera Bulaaya era buli omu abakyali wange. Kati okuleka bonna ejjako ng'ogenda n'enze sikwejjako era bw'odda ng'ozze oba okomyewo. Abayimbi bonna tukagana nabo bonna. Ba Levikson bonna Levikson enkolagana ne Levikson nnungi. Era bw'otusanga ne Levikson oba ojja nnyiiga kubanga Levikson ndi musajja mukulu ku ye mu myaka. Naye ate mwana Katonda gwakozesezza ebintu nange ne mbyegomba ku mulembe nange Mukama kwankozesereza. Levikson ye muntu eyantwale wa Steve Jean. Yangattako Steve Jean. In fact Levikson yangasseeko ebintu ebyakabi byonna. Yantwale wa Sasha. Abantu bonna bennina abakabi mu ba DJ bani Levikson nze yabangasseeko. In fact nabadde naye nga mugamba nti Levikson ennaku zino nina ennyimba zempulira ayimba. Fumaye ng'ogambye nti ebintu ebimu ffe mu kyalo tetubimanyi obiyigire eno gwe nga alina engeri gyayimbamu gyakubamu endongoye nze nga mugamba ntwala. Era namugambye nina producer gwe namugambye njagala ontwale. Mbadde naye ne leero nga tulonda omukulembeze nangamba weetegeke nkutwale. Kati he's that a good friend of mine. Ti ne bwe nnyimba oluyimba muweerezaamu ne mugamba owulira otya. Gwe omanyi bulungi nti ye fulu. Kakati njagala okubuuza gospel music ono nga muyimba muteekamu ssente nnyingi ne bagamba abayimba gospel temufuna akasente ke mussaamu mukibala mutya era gwe wookitambula kitya? Ebintu by'enjiri nga bw'olaba abasumba abantu bamanya nti bya bwereere ebbanga lyonna so tebibeera nnyo. N'abasumba nabo bamanyi bya bwereere? Anti era nange kuva dda nadda so tuteekamu ssente nnyingi kituufu era kyekiddusizza abaana bangi ne bava eno ne basala ne badda eri. In fact majority artists abayimba ennyo music oli mikwano gyaffe tubadde nawo mu kyaki abasinga obungi naye ne balaba nga ebyensawo tebibalansinga ne basala ekkubo ne badda eri. Naye ffe Katonda atuyambye kati nga bwe nkugambye nti Honorable Judith Babirye nze bwe namwegattako yannyamba nnyo okufuna essente yanteekako emikolo
na introducing abantu abayimirira nange nze nina abantu abampadde ku bintu ebyandibadde byanzirusa nenva mu kanisa nengende nini nga babimpadde olwaleero mbiyina nga bampa biwe bambi kati nindaba nga te nina okunywera mpereze Katonda okiraba nina abantu batuwa ku sente zaabwe okuva e Bulaaya ne wano mu makanisa nze Dangelo Busulwa sawa kuyimira ku stage abantu batampa sente nze ne bompita nga togenda kunsasula abantu bampa sente ezimala obumazaawo ku katuuti okitegeera kale era n'omululu siina nnyo ngenda mpola nti ekitone ekyo ngamba yes nja kugenda maaso era ndabye nga neeyongerayo yes sente tuzifuna bwe tutyo birungi kibesoodde okuba nga ate ofuna mu gospel music ebirungi yinza osikiriza abaana abala obutavaayo ne basigala nga ate bali mu buweereza obwo abaana bo okundaba obulabi nze okubeera obubeerezi wano bweno platform ekyo kyokka kibamala okubasikiriza okujja eno kubeera bo bamanyi si kyangu naye ekintu kyensobola okubuulira abantu kyensinza okufuna mu buweereza bwange obwa music gye mikwano nze mikwano gyange nga ggwe bale Vixon bapasita Bugembe ba Judith Babirye abantu abali e Bulaaya eyo mbafunyemu byonna omuntu byakolerera entuuyo n'afiirawo usually nze emirimu gyenkola ebintu Katonda byampadde byo butonotono sira nnyo byogera kubanga nze sibiwa nnyo kitiibwa mpa nnyo abantu benzijjamu ebintu ebyo kubanga nze ffe sente bantu be bazituwa jangu nyimbire ku mbaga kino bwe kiti abamu batuwa na buwi nagamba munange Mukama yankoledde ekyamagero omwana wange naawe nkuweerezayo kakadde naawe nkuwaddeyo kino okitegeera so tukozeemu ebintu netugulamu obumotoka netukola biki naye nga asset esinza obunene gye tufunye nze Dangelo bantu I have friends nze ne bwe mba nga ndi mu nnyonyi God forbid ne jamu ekituli nengwa mu nsi yonna gye simanyi mpawa mukanga nina nsi gye ndimu nene nfuna internet nempandika nti Dangelo Busulwa ndi wano nfunayo emikwana bagamba Dangelo ali wano ne banoonyezaawo ku speed mbadde mbifo ndi ebintu bya bwerere nyambala bya bwerere ounya bulungi bwere nakati era ompulira kabwowo kauno kabbeeyi nze saakegulira okitegeera niye abantu babituwa ngagamba olwimba lumpadde omukisa nimba luno nkolere Dangelo nina sista nga agenda kukomaweeyo nkuweerezeeyo ki essimu nezijja asset esinga obunene bantu era abantu mbagamba muwe ekitiibwa abantu omuntu bwakwewa nga bwonneewadde ate nina okurespectinga fe tulina abantu abakomentinga ku bintu byaffe ku Facebook bankitiibwa nnyo bw'otipostinga ekintu awo ne batakomentingako tosanyuka ni abantu omusanga omuntu nga buli kintu kyewali opostinze yakikomentingako yakirayikinga abo abantu ba muwendo nnyo Mukama batugaseeko batupushinze nnyo okugenda wala era nze ye asset Katonda gyampadde ekyasinze okubeera ey'amaanyi yes okay tuli mukumbawumba embozi yaffe ne Dangelo Busulwa aboba oli eyo nga owulira waliwo ndowooza oba moment yonna gye wandyagadde addemu ajo akunyumize ngenda kubanga ate njamuwa part 2 eya Dangelo Busulwa mwami ali so humble ali so down to earth ayogera kwegamba ali jolly alabika Mukama byamukoledde bambi ebyaddala oluyimba lwakola nti buli mwaka ogujja Mukama agula enzigi buli mwaka ogujja Mukama agula enzigi Dangelo nga tumaliriza olunaku lwaleero biki ebyo wandyagadde okwebaza Mukama Mukama njagala okumwebaza olw'obulamu bwange Mukama mwebaza olw'abantu bangasseeko mwebaza olw'obuweereza bwampadde naye mu bintu byonna byonna Katonda byankoledde njagala nnyo okumwebaza olwa Judith Babirye omukyalo oyo yanjagala nnyo mbutuufu Babirye nze yansembeza era stories nyingi ezalwaninga mawulire sometimes ebintu ebibi kino ne kiri nga ku ndaba y'abantu balaba nti omuntu ono akusembeza nnyo ekisusse bambi omukyalo oyo mu bwannakyalo bwange mu mbeera zaffe tetutuukiridde yansembeza nnyo nangattako abantu bangi omukyalo oyo mwebaza nnyo era nebaza nnyo Mukama olw'obulamu bwe Mukama byasodde omukozesa byasodde okumuyisaamu mbyebaliza Katonda era musabira nnyo Mukama amwongere wala kubanga buli gyakoma okutumbiira tandese asigala ankwata ku mukono ne tweyongerayo buziba yes kale abonto benjagala okubanga ate mbumba emboozi eno tubeera proudly powered by Amarus Bridals ku Gas Norian Capital Kim
ku kamera abeerako bulungi nnyo ate ne Sharifu tusobola okuba nga ate tutambula. Njagala okwebaza Dangelo webali nnyo ku respect nga muna invite yange abasinga oli oyinza omuyita n'agamba but webale nnyo munkomyangawoko munkomyawo kati olaba abantu baffe kubanze nabunanonyeze namba yo nembula until Levikson oyo muganda wange kati okitegedde kati ffe eri mu kyalo ewaffe abantu abasinga obungi teriyo mirimu abantu tebali bulungi badduseeyo nnyo ne bagenda ebulaayo kuba ebyeyo kata wawawa bwe bandaba wano ku platform bamanya ddala musajja waffe mukama amusitudde mukama abampeera omukisa mpomeddwa nnyo okubeera wano mpomeddwa nnyo amiina sebo kale njagala okuba nga nebaza Levikson. Thank you so much brother kuba nanonyeze naba nembula until we nazzeewo nosobola okuba nga ate ogimpa njagala okuba nga ate mbasibirano olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba.